Oluvannyuma lw'omukyala amanyiddwa nga Anita Among omu ku bagenda mu nsi ey'Amerika mu state eya Seattle okusobola okuba nga balaba embeera ey'omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanyah. Oluvannyuma lw'omukyala ono okaaba amaziga amayitirivu ng'atuuse mu ddwaliro eryo, kyaddaaki n'omukulu atwala DP amanyiddwa nga Wuuno mao avuddemu omwasi ku bigenda mu maaso sayidi za wali mu ggwanga erya Amerika mu kibuga ekya Seattle ku bulamu obw'omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanyah. Omukulu Wuuno mao avuddeyo n'agamba nti bino biyinza okuba nga bizibu byakwogera, naye embeera eri eno tenyuma yadde okubaako gw'oginnyonnyola, olw'ensonga nti ye kyasaba bannayuganda basobole okuba nga bateeka obulamu bw'omukulu Jacob Oulanyah ne famire ye bibeereko engeri gye bibeeramu private, basobole okuba nga babawa ku kitiibwa naddala ku kigenda mu maaso mu ggwanga ery'Amerika naddala ku bulamu bw'omukulu ono Jacob Oulanyah, olw'ensonga nti ye biri byonna byalabako tebisanyusa yadde. Omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti ye ne Chief Justice Owiny-Dollo ne Deputy Speaker ne Health Minister ne muganda w'omukulu amanyiddwa nga Jacob Oulanyah wali e Seattle awali Speaker waali mu Ddwaliro, yavuddeyo n'agamba nti embeera omusajja gy'alimu yeetaaga kusabira ddala, olw'ensonga nti bingi tetujja kubyogera naye nga amazima matuufu embeera si nnungi nnyo yadde n'akatono. Tebaagala kwogera kituufu ki ekiri ku ground, naye nga abantu bo nga bo we tubamanyi, naddala abaana ba National Unity Platform bo tobanyumiza, olw'ensonga nti bo obusungu babuyina ku buli muntu atuula mu ofiisi eya waggulu, naddala mu gavumenti ya General Yoweri Museveni, nti bo baba baagala ekintu kimu, buli kintu ekiri negative kibe nga kibatuukako. So bye bimu ku mao byavuddeyo n'aba ng'ayogera n'agamba nti byonna ebigenda mu maaso tugezeeko okuteeka famire y'omukulu oyo ebeere private, tuleme kubaako nnyo bigambo bye tujoogerera. Anyways, kyenkugamba nti subscribinga onyige n'akade osobole okuba nga updates zonna ozifuna bulungi nnyo wano ku Project Media.